ekikolo wano nga kitandika okukalanga ebikoola bigira abamu agenda navayo n'agamba nti ennimiro yange waliwo omuntu yaze n'agifuuyira netandika okukala naye ng'ebigimusa byataddeko bibikoze eki bye bireese obuzibu. Kati mu nnaku 10 tutandika okuba nti tukawa ku ddagala gamba nga eddagala eritta ebiwuka ne tuteekako n'eddagala waliwo erya fango eriziyiza ekigenge ne tuteekamu n'eriyambako okutta amagi g'ebiwuka n'okugema endwadde endala. Kakati omwo osobola n'okutabulamu n'eddagala eriyambako okusigala ebayita eya folia erigenda ku bikoola. Kyetutunuulira ekirala awo tusobola n'okufunayo ku ssubi nga kagenda katambula ne tuba nga tusobola okubikka. Bw'oba oyina ttonotono n'obikka ku bikolo, bw'oba oyina eriwerako osobola okubikka ennimiro. Kiyambako nti bw'oba ofukirira amazzi gakola ki? Gasigalawo. Naye ne kana abantu bakatunuulire nnyo nti bw'oba obikka obutunda buno era ebiseera bye twayogeddeko ebyokufukirira era bye biseera mwe tubikkira. Essubi tulibikka ku makya. Omusana bigutandika okuvayo eddaka ntandika okukola ebbugumu. Bw'onaabikka kajja kkala. Musanvu twakataddeko ekigimusa ne tukajjamu n'olulimi ne kasobola okuleeta amatabi ag'enjawulo. Bwe tugenda okutoola ge tulandiza kasobola n'okuleeta amatabi 10, gasobola n'okusingawo, gasobola obutawera. So gonna ge kaba kaleese tukalekera amatabi 3 oba 4. Bw'osingawo ojja kunyumirwa kubanga eno kajja kaleeta obutunda naye ate ojja kuba oyonoonya amaanyi aga waggulu kubanga kajja kutandika okuteekako eno then ennimi zibe nga zeesiba nga tezitambula kuba eno kajja kuba kazadde nnyo obutunda nga bungi. Kati bw'okalekera 3 kajja kutambula wadde kajja genda kateekako naye era ennimi zijja kusagala zikola ki kubanga obutunda bwe tusinga obwetaaga bwe buno buli waggulu. So kati bwe katandika okuleeta amatabi twawulako ago amalala nitukola ki? Tugajjako. Naye era bwe kagenda katambula buli kateeka ekikoola kateekawo ekimuli ne kateekawo n'ettabi n'akatunda. Then ettabi tulijjako nga bukyali situgaleka nnyo kubanga olw'okuba nti ge gasooka eno bw'ogalekako ne gakulirako gali ekiriisa ng'ate ennimi tezinnafuna. Kati go ne gagimuka ate ennimi ez'awaggulu ne zikola ki? Ne ziba nga zinafuwa. Abantu abamu bakola omuze ogw'okuggyako ebikoola ebyo ng'obutunda ate bukyali buto. So nga ate ekikoola kino kyekireeta emmere negenda okutuuka mu ki waggulu mu matabi ne gaba nga gasobola okutambula obulungi. Ebikoola tubirekako n'akatunda ne tukalekako ne tuggyako ettabi. Amatabi ago ojja kwesanga nga era woogajje. Abamu bakozesa enkola ey'okusala ne makansi n'alekayo eriiso. Bw'osala ne makansi eriiso n'olirekayo era n'oliddamu ne likola ki? N'obeera mu ddabo waaka. So kati olikuulayo bukuuzi kaba kasobola okutereera ne kataddamu kuleetawo matabi then n'ogenda ogajjamu. Bwe kamala okutuuka waggulu situddamu kukwata ku ttabi y'ensonga lwaki okasanga nga katambula bwe kati nga kanjadde bulungi ne kabala bulungi. Kakati ekyo nga tukimaliriza tutandika okulowooza ku kusimba enkondo. Enkondo eno tutema enkondo eba ya fuuti 9 ne tusima ekinnya kya fuuti 2. Kati enkondo bw'omala ogisimba fuuti 2 kiyambako nti akatunda kano waggulu singa kaba kamaze okuzitowa ng'enkuba etonnya. Bw'oba wasimba kumpi enkondo zino zisigukayo ekitandalo ne kigwa. Ate bwe kigwa eyo eba loosi nnene. So kati tugisimbira ddala mu fuuti 2 n'eba ng'esobola okuba nga enywedde bulungi. Bwe tumala okusimba enkondo eyo waggulu esigala fuuti 7. Nti bw'omala okuba nti osibyeyo akatimba kano era osobola okuddamu okuyita mu katunda kano. Bwe tumaliriza okusimba enkondo zino tugula waya ze bayita galvanized wire oba plain wire geje ba 12 kitundu oba 12.5 ne tuziyisa ku nkondo zino. Oyinza oziyisaamu omulundi gumu, oyinza okuziyisaamu ng'okola ne cross naye eka egenda mu waya loolo 4. Bwe tumala okuyisaako waya ezo ne tuleeta akatimba. Akatimba tukozesa 7x12 ne 8x12 ne tukalegayo bulungi then akatunda ne tukalandiza okuva waggulu. Tunda buno nga tubulandiza okuva wansi tukozesa ebintu ebyenjawulo. Omu asobola okukozesa ebyayi, omulala asobola okukozesa obugoogwa, waliwo ne buno abalala bawuyita buki busayiso n'osiba. Naye bw'oba okasiba wansi kyonna ky'oba okozesezza tokanyweza olw'okuba nti sayizi ya waya eno ey'akatunda oba amatabi gano gaba gakyali matono. Bw'oba wanywezezza buli lwe kakula kongera okusiba. Natukawo ku nnimiro y'omuntu omuwambi ng'ebaze bulungi erabika bulungi naye ng'obutunda butandise okufa ng'obuntu buno bwabusiba ne buyingira mu
munda kati nga eno tekakyasobola kujjayo mmere kujambusa waggulu ne kafuna stress eyo bwe mala okujja nga tekakyasobola kufuna byakulya ekiddako nga butandika okukola kukala naye ku myezi 3 tuba tugenda kwongerako ekijimusa kye tuteekako kiwangaala wakati w'emyezi 3 kwena kati ku myezi 3 tuba tulina okwongera ekijimusa ku luno tutabula ebintu bya mirundi 2 oleeta NPK ne tuteekamu ne kaani ayambako mu kubala ennyo naye olw'okuba nti ate bw'atuuka ekiseera ennimi ziba zijja kwesiba kituteesaamu ne ku NPK ono naye naye nga ayambako okwongera okuba nti ennimi zikola ki zitambula naye bwe tuba tumukozesa kaani tuteekamu mutonotono kubanga luutu esooka mu eka tukozesa ensawo 4 eza NPK kati ku luutu ey'okubiri tuba tukozesa ensawo 6 olw'okuba nti kabaka eyongeddeko kati ensawo 6 ezo tukola ensawo 2 eza kaani ne tukola ensawo 4 eza NPK ne tuba nga tuteekako kitegeeza nti luli saizi gye wakozesezza eya grams 2.5 ku luno ojja zongerako naye bwe tuba tuteekako ekijimusa kino wano weetaaga okwetegereza ennyo tetuddamu kusimawo kali kasaako ke twasimye bw'omala okutemeratemera obutunda bwo ekijimusa kino okiyiwa kungulu bwe bibanga ebiseera bya musana okifukirira ne kikka nga kyetabula mu ttaka obulwadde akakyasinza okutawaanya ennyo abalimi b'obutunda ke kalwadde ka blight so nga ate keewalika kati blight oyo atandikira mu kikoola n'akuba mu buspot ekikoola bwemala okukikuba ne kitandikirawo okwengera awo kitandikira ne kyengera ekirwadde ekyo bwe kigenda kikula kitandika okukuba n'obutunda bwennyini katunda ne bakakuba wokakakubyawo ne katandika okuvundirira ne mugendamu n'obuvunyu kuba bwemala okukakubawo ate akaswera kafuna chance ebiikawo then ogenda okwasawo bwoti nga kazeeko obuvunyu obujjukira bwe kaba kavunze kayingira munda kati akatunda oba tukyasobola kukalya ate oba tukyasobola kukatwala mu katale bwe kigenda kyeyongerayo kitandika n'okukuba obutabi nabwo ne butandika okukala kati akatabi bwe kikakubira wakati eri yonna gye libadde ligenda ettabi liba lifudde waba ligenda kukala ogenda okulaba n'ebikolo bitandika okukola ki okukala so ekirwadde ekyo omulimi ng'akifunye yalibadde adduka mangu ng'akatandisa okukala banga katandiikiriza si kirungi kugayaala yalibadde adduka mangu n'afuna eddagala n'aba ng'akigema nga bukyali ate embeera esinga okukireeta nga bulaba obudde bw'okumakya buno buleeta olufu mbaamu olufu olwo lwe lujja ne lugwako ne wayita ekiseera nga tofuuyidde ennaku z'okufuuyira ne zituuka oluusi n'ogayaalamu nga tonnafuuyira kyekitera okuleeta embeera eyo ne kabewanga katandika okujja kitera kuva mu bugayaavu ng'omuntu tafuuyidde oba ebiseera bwe bibeera nga byankuba kuba esobola okutonnya nenaazaako eddagala lye wafuuyidde gwe n'obala nti nninda ennaku 10 nfuuyire naye ng'ate lye wafuuyidde likoze eki livuddeko kyalibadde kirungi bwe biba nga biseera byankuba tulina akadagala akalala ke twongeramu akasobola okukwasa eddagala lino nga bwe wayita eddakiika 3 ng'omaze okufuuyira enkuba ne bwetonnya liba limaze okusiiringa nga terikyakola ki nga terikyavaako